Martin Luther King Jr. yagamba nti injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Tewali ali safe paka nga ffenna tuli safe. Siyinza buteeraliikirira ani atafaayo ku bulamu bwe. Naddala ng'omuntu buli kikolwa ekyambyone kyasuubiza atuukiriza. Nga bw'omubuuza ddala gye yavudde gamba mugire mu birowoozo bw'aba anoonya bannamateeka bw'anaabamala ajja kunoonya ab'amawulire. Kitandikira oli waakomye omulimu munene naye ntandikiramu kya nga nange ndiko bukeeke. Waliwo ababadde baŋŋamba ndeke na kusula waka. Ngamba ne bannange n'obunyonyi bujje busule ku nnyumba yange waggulu nga nze nannyiniyo ngiddusemu. Baamugye waka wuwe. You see, kye njagala mutegeere tewaliiwo w'oli safe. Bw'aba anoonya bannamateeka bw'anaabamala ajja kunoonya ab'amawulire. Bw'anaabamala ab'amawulire ajja kunoonya abasomesa. Kubanga ekiseera kijja kutuuka nga n'okusomesa omwana wa Lukwago mu kiraasi musango. Mu ssomero lyo ng'olina omugoba. Ekiseera kijja kutuuka nga n'okujjanjaba ow'oluganda lwa Lukwago oba olwa Besigye nagwo musango. Nawoza omusango gwa Dennis. Tewaliiwo ali safe okutuusa nga buli omu ali safe. Jeno Birungi ali ludda wa? Ate Don Nabaasa. Kati tubeere basajja bakulu kati ebyo byonna nga bimaze okugwawo nga tuvudde mu by'okunenya obunenya tulaajanire muganda waffe muganda wange Yoweri Joel Museveni. Munnange omwana atutabuseeko. Tuyambe eggwanga naye naawe weeyambiremu. Kubanga kino kiswaza ffenna. Bino ebikolwa ng'oggyeko okulumya biswaza ffenna. Ensi etusekerera. Ensi etulaba bubi. Emyaka gino gyonna, these the gains we are protecting. Bwe twali tulwana bino bye byatulwanya. Jaden teyalwana. Muhoozi teyaliiwo nga tulwana. Ffe abaana b'abanaku ffe twalwananga. Kubanga ffe twetikka emigugu nga tudduka. Ffe twakomawo gye twaddukanga muwogo waffe bamulidde. Ffe twagumira emmundu n'ebikompola. Muhoozi teyalwana. Tewaliiwo w'oli safe. Kubanga ne bw'onoogenda ne weekweka mu muti bwe baba bakulabye nagwo bakunona bwe bajja ne bagusala abo abasajja nga bwe bamanyi bagusala oveeyo ogwe bwe baba tebasobola kugulinnya kunonayo. Ekirala ntya nnyo ku lw'eggwanga okusinga ku lwange. Eggwanga lyetaaga obwenkanya. Obwenkanya kitegeeza nkola y'amateeka. Amateeka gano ge tutambulirako si nze nagakola. Bwe nziza omusango ntwala ku poliisi. Kale ne bw'oba nga tolina buntu bulamu na bugunjufu bumpita ku poliisi ng'osazeewo n'ojja nonnona neeyanjulira oŋŋamba tulina mundu. Abamu n'emyaka gye tutuuseemu tegikyayikuba nnyo bikonde. I will surrender. Lukwago surrendered. So why is he going through what he's going through? Mwe mwabitulaze nga bamutwala akatono ke babakkirizaako actually nga tebannaggala geeti. Byakola amanye nti ajja kubisasulira. Mu Uganda tulinamu omuntu omu mu constitution yatawawaabirwa ye president. Bw'aba president ng'ayagala ne mutabani wabeere nga tawawaabirwa kasita parliament be bataddeyo ba speaker baleete amendment bagaye nti okuva olwaleero Museveni tajja kuwawaabirwanga ne mutabani we omukulu Muhoozi Kainerugaba. Ekiggwanga likimanyi. Naye bw'anaabeera ng'akyasobola okuwawaabirwa mu constitution ajja kuwawaabirwa. Nze bw'antiisatiisa okunsiba oba kunzita oba bw'anampamba nga Lukwago kwata mundu abeeyisiza bwe batyo tubalabyeko lubereberye. Njagala kumuwa amagezi Muhoozi akendeze ku speed. Bw'atunulira emmundu nga zimwetoolodde kati eza buli kika
alowooza nti mumwe muli amaanyi naye mu Uganda teriyo mukulembeze abaddewo nga teyeetooloddwa mmundu akendeeze ku speed awe n'eggwanga ekitiibwa awe ne constitution ekitiibwa ne kitaawe yatuyambe balangirire nti constitution twagijjawo kati tufugisa mateeka ga waka kuba tiyagambye nti napresident otya ng'osima entaana ng'ogiyingira kubanga bakutiisiza irina okusigala ng'otambula ng'okola emirimu kati nze mu Kulaani mulimu nti buli muntu agenda kufa naye teriyo atalya mmere bakeera kulya mmere ne Kulaani byagamba nti mugenda kufa kimanyi ne Bayibuli kyegamba naawe bakugamba nti ogenda kufa sisuubira nti oli mu bulangiti weebise kubanga waliyo okufa tugenda kusigala tutambuza obulamu Muhoozi bw'anaaba ayagala atutte bw'anaaba amala ffe ajja kusanga ng'enseera y'emu anoonye n'abalala mpaka naye feeti ye lwerituuka eyange entaana bajagisiba gye bagisibye neyiye bajja kugisiba waliwo abantu abamwaka omuntu omu yandigambye nti olw'okuba afunye okutiisibwatiisibwa kuno eyida ave mu ggwanga oba abeeko kyakola gwe n'abalala abali mu bukulu ekitongole ekiramuzi kyafulumya ekiwandiiko habeas corpus nga basibye bannakenya 2 Muhoozi n'agaana obbaleeta nti tebabalina kitaawe n'agamba babadde mu firigi ffe tubalina Sam Mugumya memba wa PFF bamubuuzaawo bamulina baagana omuleeta nga kkooti efulumiza ekiwandiiko kati naawe wa Justice Waguma kimanya wakina Chief Justice Muhoozi ndowooza abalabanga ba private security tabawa kitiibwa kyova olaba ekiwandiiko kye babadde bagenda okuwa Muhoozi si kya Lukwago kya Justice Baguma kakati goga nti Baguma teyekukumye nze okusanga Baguma ali mu kitanda iyo muntu gwe batiisa nga akutiisa wa mundu ne wabeera kopolo nga akutte mundu bw'ati akutte ku trigger kikutiisa naye kati bw'otya ng'osima entaana ng'ogiyingira kubanga bakutiisiza irina okusigala ng'otambula ng'okola emirimu kati nze mu Kulaani mulimu nti buli muntu agenda kufa naye teriyo atalya mmere bakeera kulya mmere ne Kulaani